Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, ekyo kye twafuna ate eky'okubeera nga tulina enkolagana ey'okubeera nga kaakano tuli baana be, ate era n'otuganya okuba nga tuli bakozi wamu naye. So nnaku olwaleero njagala tutunuulire ku bukulu bw'ensonga eyitibwa omutawaana oguli mu kuyimusa abaweereza. Omutawaana oguli mu kuyimusa abaweereza. Ensonga ey'okuyimusa abaweereza mu ngeri emu oba endala erina ebintu ebikyamu ebigenze mu maaso n'okuba nga bikula okuva mu yo, ng'era waliwo ebintu ekkanisa byetandikiriza ng'erowooza mu ngeri emu oba endala binazaamu omuntu amaanyi okukola ky'alina okuba nga akola ekyo ekyamuyitibwa okukola, naye tumaliriza nga ate Katonda byatugaana mu Bayibuli ate bye tugenze mu maaso n'okola ki? N'okusimba. Ensobi eno weeri eviira ddala mu kubeera nga ekkanisa tetegedde bukulu bwa Kristo. Tetuyinaayo kintu kyonna kinnyonnyola Kristo, kinnyonnyola kkanisa nga Kristo. Owatali Kristo tewali Bukristaayo. Owatali Kristo tewali Njiri. Baluumi 16 ettaanya bulungi. Ensonga ebyogerwako ng'amaanyi enneeyisa ey'ekikristaayo teyina bwekolebwa nga ensonga enkulu tefiiriddwako, ensonga eyo ye Kristo yennyini. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, omuntu ayitibwa omuweereza ye muntu omubuulizi ow'enjiri, ye muntu ayambako abalala okutambulira mu kkubo eryalagirwa okubeera ng'omuntu atambuliramu. Omuntu bw'avaayo n'agamba nti muweereza, abeera yeetadde mu kiti ekyabo abaweereza abalala, aba yeetadde oba aba agudde agwa mu kiti ekyoyo ateeka mu nkola ebigambo ebya mukama we. Obubi buno bwe twogerako obw'okubeera nga abaweereza bayimusibwa bujja n'ebintu bingi nnyo ebikontana n'ebyo ebyawandiikibwa. Njagala ntandike n'oluuyi olunnyonnyola omuweereza yandibadde atya, nsembeeyo n'oluuyi olunnyonnyola obukyamu obuli mu kuyimusa omuweereza n'okubeera nga alabibwa nti ekifo ky'alimu oba ofiisi gy'alimu takyasobola kuba nga ayogebwako, tasobola kukola nsobi, n'abeera nga ne byagwanidde okuba nga byayimirirako okukola ekyamuyitibwa okukola, atandika kubeera ng'ebyo abyewalira ddala n'akola ebyo by'asuubira nga bye binyumira abantu abayinza okuba nga bali wansi we. Buli w'ogenda mu maaso n'okussa Kristo wansi, essira ne libeera nga teriri ku njiri ya Kristo Yesu, ogenda kumaliza ng'oyimusizza omuweereza mu ngeri emu oba endala. Ate abasinga mu kkanisa tebategedde nti bayimusizza abaweereza bano ab'amakanisa ag'enjawulo, kubanga oli ayinza okuwuliza obubaka nga buno n'agamba yii owooluganda ffe waffe tetukikola. Naye ekibuuzo ekisookera ddala, budde bwenkana ki obuweebwayo eri okubeera ng'omuntu essira lye aliteeka ku kunnyonnyola ebyo ebyawandiikibwa, essira lye aliteeka kubeera nga anyweza ng'era azimba ekibiina ekyo mu nsomesa ya Bayibuli owatali kutoolako oba kugattako. Budde ki obuweereddwayo omuntu okulabula abo abakuŋŋaana naye nti bino Bayibuli ebikkiriza, bino Bayibuli tebikkiriza. Omuntu nga enneeyisa ye n'ensomesa ye yeewala okulaga abantu biki Katonda byakkiriza ne byagaana, omuntu oyo mu ngeri emu oba endala mwamuyimusa dda owatali kutegeera. Tandika kino kyonna njagala tutunulye ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ekisooka 4 kituyambeko okuba nga tunoganya ensonga eno. Pawulo atugamba mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okuna agamba nti let a man so account us, buli muntu atubale ffe ng'abaweereza aba Kristo. Abaweereza bangi ab'abantu ab'enjawulo, naye oyo agamba nti yalokoka
obuweereza bwe tebuli eri oba tebuva ku muntu mulala atali Kristo. Tufuuka abaweereza nga tukijja ku Mukama waffe. Bwe tufuuka abaweereza tuyimusa Kristo n'omulimo gwe ne bye yakola wamu n'ekigambo kye. Kikulu kyategeera. Ekitegeeza nti abamu bayingidde mu kkanisa ne beeyita abaweereza ba Kristo naye ng'agagendererwa tegali ku Kristo. Pawulo alabula mu Bikola by'Abatume 2 n'agamba nga mmaze okuvaawo mummwe munaavaamu abantu abanaagezaako okuba nga boogera ebigambo eby'ensonyi nga beenoonyeza abagoberezi. Tulina essomo lye twayogerako erigamba nti mulabe abalabe b'ekkanisa bali munda mu kkanisa. N'ekyenjagala otegeere, Pawulo akkatiriza ensonga egamba nti ate tetuli baweereza naye tuli balabirizi ab'ebyama bya Katonda. Omulabirizi ye muntu atwala eddaala ng'eri omuntu ayitibwa maneja. Omuntu alabirira omulimu ogw'omulala okubanga gukolebwa bulungi kubanga omuntu oli amwesigisiza omulimu ogwo ogw'obulabirizi. So obukulu bw'oyo omuntu ayitibwa omulabirizi kwe kukakasa nti ekintu ekimuweereddwa okuba nga akirabirira kikolebwa bulungi owatali muntu yenna gezaako kiyisa mu maaso kitoolako newankubadde okigattako. Pawulo agenda mu maaso n'agamba obulabirizi bwaffe bwakuuma byama bya Katonda. Olwokubiri, moreover it is required in stewardship, nti era kigwanidde mu buweereza that a man be found faithful. Ekimu ku bintu ebiraga omuntu nti muweereza wa nnamaddala, omuweereza oyo agamba nti muweereza wa Kristo, Bayibuli egamba kiba kirungi omuntu oyo okusangibwa nga mwesigwa. Obwesigwa tubujja ku oyo omulokozi waffe omwesigwa. Omuntu omwesigwa y'oyo mu ngeri emu oba endala ajja okukola omulimu gwe mu ngeri etali yakwekkiriranya, mu ngeri etali yakubaako kuzibira liiso, mu ngeri y'okubeera nga yeenyumiriza mu ekyo ekimuweereddwa tagunjaayo kirala. Oyo eyeesiga ebisuubizo bya Katonda, oyo akakasiza nti Kristo ye Masiya era Kristo ye ntandikwa y'obulokozi, oyo ategedde nti Kristo ye mulamuzi w'abalamu n'abafu. Kigwanidde omulabirizi okuba nga asangibwa nga muki mwesigwa. Kitegeeza okusangibwa ng'oli mwesigwa mu bufunze kitegeeza kubeera nga ofaayo nnyo ku mulimo gwo, ofaayo nnyo okubeera nga ofaayo ku ekyo ekikuweereddwa. Pawulo y'omu anogaanya ensonga ekakasa omuweereza wa nnamaddala abeera atya. Atubuulira ebintu ebisaana okubeera nga bifiibwako. Ekimu ku byo, omuweereza wa nnamaddala tali kitundu kw'abo abangi abagenda mu maaso n'okutyoboola ekigambo kya Kristo. Tali kitundu kw'abo abagezaako okussa ekigambo kya Katonda. Kati ssebo bannya bampuliriza, omuntu gw'oyita omuweereza nga atyoboola nga tassa nnyo bukulu ku kigambo kya Katonda, awo wabeera waliwo obwangu. Omuweereza wa nnamaddala Pawulo agamba kyasookera ddala okukola kwe kubeera nga yeegaana ebikolwa byonna eby'okutambulira mu bukuusa, eby'okutambulira mu ngeri ey'okwekkiriranya, n'abeera ng'ekigambo kya Katonda akikwatira ddala mu ngeri eyo ey'amazima. Pawulo agamba omuntu eyeenenyeza kubeera nga alekayo ebintu byonna ebyekyama ebitali bya mazima eby'okubeera ng'omuntu atambulira mu bulimba, atambulira mu kwekkiriranya, omuntu oyo ye muweereza wa nnamaddala. Ate omuntu oyo aba muki mwesigwa ku ebyo ebiba bimuweereddwa. Pawulo era yennyini agenda n'agamba ng'atulagira ddala omuweereza ddala abeera atya. Atugamba nti bw'otunulira mu Bakolinso 3:5 nti ani Pawulo, ani Apolo, wabula abaweereza eri mmwe bwe mwakkiriza nga Mukama waffe bwe yawa buli omu.
Omutume Pawulo ekigambo kyalaga Abakolinso nti omuweereza owannamaddala amanye ekifo kye, tagenda tandika kompitinga na kifo kya Kristo, tagenda tandika kunoonya attention egwanidde okuteekebwa ku Kristo. Agamba Pawulo yaani, Apolos yaani. Mu butuufu bw'ensonga Pawulo agamba abasomeseza ekigambo tebagwanidde kuteekebwako maaso. Mu ngeri eyaki? Mu ngeri ey'okuba nga bayimusibwa. Obubaka bwe basomesa bugwanidde nnyo okuba nga buteekebwako amaaso, kubanga busonga ku oyo nnyini bwo. Obuzibu bw'ekkanisa ey'Abakolinso obulabikidde mu makanisa amalala gonna ag'ebiro byaffe kwe kubeera nga alondeddwa otugamba ekigambo ekya mukama we, ate akuzibwa waggulu nnyo, ayimusibwa waggulu w'oyo eyamuwa ekigambo, oba n'alabibwa nga mukulu nnyo nga takyasula kuba nga agambibwako, tanenyezebwa, kwegamba ye n'abeera nga kye kipimo kya buli kirungi. Twakkiriza ani? Twakkiriza abaweereza, twakkiriza Kristo. Essira lina kuba kwani? Ku Kristo. Abaweereza bakulu nnyo mu nsonga ey'okuba nti bambi Katonda asobola obbakozesa otubuulira, naye tetugwanidde bayimusa waggulu w'obubaka obwa Kristo, waggulu wa Kristo, otutuusa n'otutwala mu nsobi nga tutunula butunuzi. Ayongera n'asomesa mu Bakolinso ekisooka 9:16 n'agamba For though I preach the gospel, newankubadde mbuulira enjiri, I have nothing to glory, siina kye neenyumiriza, for necessity is laid unto me, omulimo gunnindiridde, woe unto me if I preach not Christ, nga ziba zinsanze nze bwe sibuulira njiri. Omuweereza owannamaddala ekyo ekigambo ekyogamba zinsanze kijja mubeera kumpi singa abeera tabuulidde enjiri. Bano ab'ekikwangala abeeyita abaweereza tebayinaamu n'ekigambo ekyokuba nga zinsanze nze obutabuulira njiri ya Kristo. Baava dda amaaso baagajja dda ku Kristo, n'ekisookera ddala tebaamanya njiri naani mukulu w'enjiri. So Paul agenda maaso n'agamba, if I preach not the gospel, for if I do this thing willingly, bwe nkola kino, bwe nkola omulimu guno kyeyagalire, nina empeera. Nti singa mbuulira enjiri mu ngeri ya kyeyagale, nga Peetero bw'alabula mu Peetero ekisooka 5 olusooka paka olwokusatu, ng'agamba omuweereza alina kikola kyeyagale, si kukakibwa, si lwakuba kino oba kiri. Agamba nina empeera. But if against my will, singa nkikola lwa buwaze, a dispensation of the gospel is committed unto me, mpeereddwa omulimu ogw'enjiri. What is my reward? Empeera yange eri wakati. Verily when I preach the gospel, I make the gospel of Christ without charge. Mbuulira enjiri ya Kristo awatali giteekako mutemwa. That I abuse not my power in the gospel. Nneme okukozesa bubi obuyinza bwange mu njiri. Obuyinza obuweereddwa ababuulizi b'enjiri, obuweereddwa omuweereza, kwe kusomesa ekigambo mu butuufu bwakyo, ate bw'akisomesa mu butuufu bwakyo. Peetero Timoseewo ekisooka 5:17-18 eraga nti abo abakoze omulimu omulungi balinako akantu ke bagwanidde okufuna mu abo be basomeseza amazima. Tebalinako basaba, naye kyeyagalire abantu nga basomeseddwa ebintu ebyo basobola okubaako ekintu kye batoola mu mbeera etali yaki ya buwaze. Paul yagamba ebyo obutaba mu ngeri yonna yakukosa enjiri ya Kristo Yesu yabyenenya. Ekirala ekikulu ekyokufiibwako wano ssebo bannya bampuliriza, mu Mukama waffe atulaga mu Matayo essuula eya 24 ng'agamba nti, Who then is a faithful servant? Muweereza ki oyo omwesigwa ate omugezi, whom his Lord has made a ruler over his household to give them meat in due season. Omuweereza owannamaddala akola omulimu gwe mu biro ne mu biseera ebirabika ng'ebitali byaki, ebiro ebigwanidde. Kwegamba kyetusobola okugamba nti omuweereza owannamaddala ekigendererwa kye
kuliisa ekisibo ekya Mukama waffe Yesu Kristo ng'akiriisa ebyawandiikibwa okutuusa olunaku luli lwalisa omukka ogw'enkomerero, ekireeta abantu kufuna kigambo kya Katonda, ekikuŋŋaanya abantu kusinza na kufuna kigambo kya Katonda, kibayigiriza ensinza entuufu, kibayigiriza enneeyisa entuufu, kibayigiriza ebintu eby'enjawulo ebyo Bayibuli byerambika nti bye bigwanidde okugobererwa. Abantu tebakuŋŋaana kutandika kuwulira mboozi zikwatagana n'amamotoka ameka ge tulina, mayumba ameka ge tulina, mawanga ameka ge tutambuddemu, n'ebintu ebitalina mulamwa. Naye kaakano ebiro bye tulimu tulabira ddala nti Bayibuli byekkiriza ate si bye bikolebwa. Bakolinso 2:5 enyweza ensonga ng'egamba, we preach not ourselves, tetwebuulira but Christ Jesus the Lord, naye twogera ku Kristo Yesu Mukama, ate ffe nga tuli baweereza ku lwa Kristo. Omuweereza owannamaddala teyeemalirako ebiseera bimala ng'abuulira Kristo, ng'ayogera enjiri eya Kristo, ng'oba abuulira enjiri eyo. Pawulo agamba ffe tetwebuulira. Mu bino byenjogera ebinnyonnyola omuweereza omutuufu, gwe afaayo okutegeera ebisomesebwa, oba osobola ddala otegeera abo batakola mulimo gwa Kristo mu butuufu bwagwo. Pawulo yennyini agenda maaso n'atulaga bw'otunuulira Bakolinso 2:6 egamba nti in all things are proving ourselves, mu bintu byonna nga twekakasiza ddala, as the ministers of God, ng'abaweereza ba Katonda, in much patience, mu bugumikizo bw'amaanyi, in affliction, mu kunyigirizibwa, in necessity, mu kwetaaga, in distress, ne mu mbeera ey'obulumi ennyo nnyini ddala. Abaweereza ba kaakati zino ennyiriri baazivaako dda. Anaanoonya okuyimusibwa tayogera ku bugumiikiriza nti ne bwebeera Saala, Katonda mu bukulu bwe addamu mu kiseera ky'ayagalira, ate era addamu ekyo ekyesigamye ku kwagala kwe, bye baabivaako dda. Mu kunoonya okwegulumiza bagamba ggwe oli mwana wa kabaka, ofuna atya okunyigirizibwa, ye nga weetaaga otya? Mmwe mwenna abali wansi ow'amaanyi ag'eddoboozi lyange n'amafuta agandiko, koze mu kifo kino togenda sigala kye kimu. Ne beeraga nti balina ekintu eky'enkizo kye balina, nga Katonda ayagala oba tayagala, singa baba bakoze essaala, emikono gya Katonda bwe giba mifunye giba girina kweggula lwa mpaka. N'osanga ng'abantu bakyali mu bifo ebyo, ng'era balowooza nti omuweereza alinako enkizo oba wankizo nnyo nti asobola okunyigira Katonda mu nsonda emu n'akola ky'ataagala kukola kubanga omuntu oyo amusabye. Ssebo bannyabo, bino byakulabula. Pawulo y'omu anyweza n'agamba mu Bakolinso, oba kye twandigambye mu Bakolinso 2:11 egamba are they ministers, ng'agamba Bakolinso nti abo bwe mugamba nti baweereza ba Kristo. I speak as a fool, njogera ng'omusiru. I more in labors, nze nsukulumawo mu kukola ennyo, mu kukubwa emigo, mu kunyigirizibwa, mu makomera ne mu kulaba okufa emirundi emingi. Sigamba nti byonna bino ebyatuuka ku Pawulo bigenda tuuka ku buli muntu yenna, wabula kyensobola okukakasa nti gwe nange nga tukyali mu nsi muno bino bikyasobola otutuukako, si mu ngeri y'okuba nti nno tetulina kukkiriza kumala, tetusiba kimala, tetuwaayo kimala ng'abaweereza abamu bwe basomeseza. Okugezesebwa kujja eri omuweereza yenna owannamaddala. Kati njaga tutunulye ku nsonga nga tumaze otutegeerako ebitono ku ebyo olina okulaba ng'olaba mu muweereza owannamaddala nga agondedde Kristo n'ebisigadde. Singa oba otunulidde ekitabo kino ekya Matayo essuula bwe tuba tuyambisiza essuula ya 23 ne tutandika ddala ndoonyera osooka, tulaba nga enkola ey'abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo erabikidde nnyo mu buweereza obwakaakati oba obwakaakano. Agamba mu Matayo 23 osooka, then spoke Jesus unto the multitude and unto his disciple. Yesu n'ayogera eri enkumulitu y'abantu n'eri
abayigirizwa. Kati gwagamba nti nno kino tekikukwatako kubanga oli wa ndagaano mpya, wuliriza bulungi. Waliwo ensonga lwaki baawula wakati w'abantu abangi n'abayigirizwa. Abantu abakkiriza Kristo Yesu balabibwa mu kiti eky'abayigirizwa. Talina kyeyagamba abayigirizwa kitatukwatako ssebo oba nnyabo awuliriza. Kyeyagamba abayigirizwa kitukwatako olunaku olwaleero mu ngeri y'ebintu bye balina okwewala. Olwokubiri, saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo batuula mu ntebe eya Musa. Kifo kiri awo ky'abantu okubeera nga beefuula kye batali. So omuweereza eyeefuula ky'atali abeera anoonya okubeera nga yimusibwa oba ng'atenderezebwa. Abo bakulembera. Omutawaana awo weeguli. All therefore whatsoever they bid you to observe, that observe. Byonna bye babalagira okukola mubikole. Awuliriza gy'agamba bwe baba nga baali bakyamu, lwaki Mukama waffe Yesu agamba nti bye balagira okukola mubikole? So bannyabo kye njagala otegeere mu nsonga eno boogedde ku bantu ab'ebiti ebiri, bannyonnyodde abanyonyozi b'amateeka n'abafalisaayo. Mu bufunze kye njagala otegeere nti baali bamanyi ebyali bigwanidde okusomesebwa, newankubadde baali babitegedde, baayimusa nnyo ebyabwe. Mu kino Kristo ky'ategeeza ebikwatagana n'ebyo ebyali byaweebwa okusomesa, singa babagambye bikola mubikole, naye ebyo ebiyitirira ku nsomesa eyali baweereddwa okusomesa temugwanira kubikola. Jjukira abasomesa ab'ebintu ebikyamu byonna bye basomesa tebiba bikyamu. Bakwata amazima ne bagatuuza okumpi n'obulimba. Kati gwe obuzaabuzibwa kubanga olina amazima g'owulidde nga boogera, ne weerabira nga tebannaba kubanga boogera ku mazima ago, baba baasoosezaayo buki? Obulimba nga gwe musingi. So ne mbannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo si byonna bye baakola nga byali bikyamu. Waliwo ebyali ebituufu nga bwe baba bisomesa bituufu nnyo nnyini ddala. Naye ebyali bisinga obukulu baatuuka ne babirekayo nga bolamunye lwa 23 nga obwenkanya, ng'obusaasizi. Babegamba observe and do, but do not you after their works. Naye mmwe temutambula nga bwe batambula, for they say and they do not do. Kubanga boogera naye ate ne batakola. Abaweereza abayimusiddwa abantu oba abanoonya dde okuyimusibwa be balagira abantu okukola, bo bennyini tebabikola. Leero bagamba muzimbire Mukama ennyumba, naye nga gye bayita ennyumba ya Mukama bazimbye empaya zaabwe. Baweesaayo abantu ssente zonna ze balina ne bagamba abamu musigaze musigazi ka transport, naye nga bo bennyini tebaweerayo ddala ekyo kye bagamba abalokola ki okuwaayo. Balina emisoso, mugende mu malwaliro mubuulire, bo tebabuulira. Mugende mu makomera, bo tebagendayo. Mukwate kano akatebe kajja ono kateeke wali ye talina kyakola ki kyakola, nga neewe bamwevuma buki bwevumi. Abantu abo Mukama waffe aboogerako. Olwokuna, for they bind heavy burdens. Batika abantu ebintu eby'amaanyi ennyo. Abagamba abantu nti gwonna omusaala gwo ogw'omwezi guno guweeyo. Ye yakutte emmeka zaawadde n'aziwa abanaku abali mu kifo kye eky'ekkuŋŋaaniro. Banaku bameka? Bagambe nti zonna ze tukuŋŋaanyiza kati tuziwadde, oba zonna zenfuna mu mulimo guli oba guno tuzibawadde. Basuza abantu zino overnights, kutandika 12 ez'akawungeezi paka 12 ez'okumakya, yayingirawo ssaawa 9 oba 10 ez'ekiro, nayogera eddakiika 30 oba essaawa emu n'abula. Yayimusibwa dda nga teri n'omu akibuuza ng'agamba naye ssebo gwe nga waze ku 10 kitundu, nga waze ku 9 kitundu, ate n'ogenda mu ssabbiiti. Zino yonna n'okutandika wabadde bo bagamba baasinza dda Katonda ne bamufuna. Kati bano babeera bajjonkezi baabwe, babeera bagoberezi baabwe, banoonya kutuuka wali ekyo ekibumbe kyabwe we kyatuuka dda oba omusumba waabwe we yatuuka. Kyova abava mu bo nabo we batandika
ne bagamba nti alina overnight naye ayingirawo kiro ng'obudde bwagenze dda sawa nga 10 sawa 9 n'ayogerako kayogedde n'atooza abantu nga alina n'amukwatira bayibuli yamulema ddo situla neyeyongerayo. Teri n'omu amukuba ku mukono okuŋŋaanya akasente k'obulungi nga teri n'omu akubye ku mukono n'otambulira mu bulamu obw'ebbeeyi ennyo nga teri n'omu akubuuza wabula gw'ofuna mu ngeri eŋŋonderevu wabula bba bazikuwa bw'otuuka ku mirimu eyo gye bajja ssente mu butale mu masaaluuni mu zindasitule wali okwetikka ebintu eby'enjawulo mu bizisayiti ezirimu eby'okuzimba mu welding gye bokyeri ebintu n'ebyenjawulo. Ono ye akuŋŋaanya kakuŋŋaanya naye nga n'ekyo kyasomeseza mu ddakiika 3 oba essaawa emu tekiina kakwate konna, tekiina bulambulokufu bwonna bwe kijjayo obw'ensonga. Ssebo oba nnyabo ampuliriza ebyo mukama waffe byagamba okutika abantu bano basibisa nnaku 4 nnaku 2 gw'osiibamu 2 ng'erwe bakuleetera busalads abo bugayizeyo mu ofiisi anti eyo tetuukibwamu buli muntu yenna. Gw'obeera ne lu alusa naye b'osiibisa bo tebalina lu alusa. Bayibuli egenda maaso n'egamba ebintu eby'enjawulo wano bya nnaku nno bino basewo ne banya olwokuna for they bind heavy burdens and grievous to be borne, nti batika ebintu nga bizibu nnyo. Guno omwaka nga gutandika waayo ekibereberye, omwaka ng'era gutandika omwezi osooka waayo omusaala gwo gwonna. Bwe babeera bo bajja ne bagamba nti obuweereza buli mu matigga muveeyo mutuyambe, obuweereza buleme kubeera nga buggalibwawo. Naye ggwe lw'obeera mu Mutawana tobawulirako nga bavuddeyo bakuyambe mu mbeera eyo, koyo school fees baana bo, koyo rent oyo gw'olina n'ebintu ebisigadde eby'enjawulo. Bawaayo ebintu nga bizibu nnyo nga nabo bennyini tebasobola kubisitula oba n'okuteeka kwadde ne kannaswi kaabwe. Naye ne bagamba abala bino biringa mu bifo owali abantu abakola emirimu egy'okwetikka. Oli boosi alabira ddala omwana w'abendi nga bannange naye yayonka ebbeere lya maama we nga bamutikka ogubokisi ogwa ttani ne ttani oba ogusawo oguzitowa obuzito obw'enjawulo kubanga alina 2,000 z'agenda omuwa, n'agamba mukole ebintu mu bwangu. Naye nga yennyini bw'omugamba nti teekawo mugongo ye yennyini awaafiira, ne bakubira abeewaabwe essimu. Babawa emirimu nga mizibu nnyo ate babasasula kitono. Ekintu kye kimu ekiri mu kkanisa. Kugamba waliwo obukodyo bungi nnyo obw'endowooza nga bwakudyekadyeka. Ekigendererwa si kya kuzimba bantu wabula ekigendererwa kya kubanafuya okulabira ddala nti zonna ze balimu kubanga alina ssente tafugika. Olina sooka bajjamu ssente muziweeyo zonna. Kati bo ne bafuuka ba director ne bafuuka ba CEO kati ng'obalabira eri. Emmotoka ojengendaga wuyo musumbaze gwe tebalina bakulabira munoze wuyo ajja. Bayibuli egamba mu Lwokutaano Matayo 23 but all their works they do to be seen of men. Bino byonna nnaku 4 ag'okusiiba zi overnights zonna muzigyeyo ze mwina byonna babikola abantu okubeera nga babakubako emmunye ti omusajja oyo atya Katonda. Omusajja oyo musajja wa Katonda. Tuzimbe oguntu ogunene, ogukanisa ogunene. Kiki ekiri mu gukanisa ogunene? Bwana bwa nkoko oba enkoko ezikuze. Bazimba agantu nga ganene ga kuboogezaako bwogezi nti nno tomumanyi oli oguntu ogunene kana kusema gaita agantu guli oguntu ogunene. Enjiri yamulema dda naye oguntu gwe yazimba gwe gumuwadde okubeera nga wa kifo mu kitundu kubanga yagulaagula dda abantu awo n'abantu be yagula bamutya naye talina n'eki kyasobola kwawuzaamu buki bulungi. Babegamba mu biro eby'Abafalisaayo ne babeera nga bambala engoye zaabwe nga ngazi wansi. Era obugazi bw'abaana abantu bulabikidde mu mareediyo amangi ge baguze mu mativi. Abamu kati balina abakyala bangi, abamu balina amamotoka mangi, manyonyi mangi. Kati ebyo ebintu bireeta entiisa. Abantu babira bagamba oyo ayogerwako tokomako eyafukibwako amafuta. Bayibuli byonna ebyogedde. Olw'omukaaga and the love of the upper rooms at the feast. Bwe bibeera bifo biseera bya mikolo baagala nnyo okulabikira ddala ku bifo eby'omwanjo kamera we zibeerera ddala ennyingi.
era ne ku mikolo egyo nga bamaze ofuna ebifo nga by'amaanyi tebalwawo abalina ofuluma ng'abantu bakyatudde babalengere nga bafuluma, ate yambadde essuuti ey'obukadde obubiri ey'obukadde obusatu ate yagiddeko emperekeze nnyingi. Balina nga bagole byakwerabisa. The chiefs sit in synagogues, anti abakulembeze batuula mu gafo ago beegomba okubeera nga babuuzibwa abantu. Bayibuli eraga ekifaananyi eky'omuntu eyatuuka edda nga naye agamba muki muweereza. Emmotoka za tinti abeera muli nga akulengera nga gwe tomulengera. Oluugi lwagaana ddala tasobola kweggulira abaggulire. Bayibuli zaabazitowa kodda balina ofuna abantu abazisitula. Oba bayibuli ezitowa kyenkana kisimanyi naye nga zo zaabazitowa kodda. Ebintu bayibuli beeraga ebyokubeera nga omuweereza atenderezeddwa agenze maaso n'okuyimusibwa okusukkuluma ekyo. Pawulo eri bamukuba miggo, Pawulo ali eri mu makomera, Pawulo asuze talidde, Pawulo ali eri alabibwa ng'omusiru. Bano abaakaakati bwe bayingirawo babanga bazanyi ba firimu. Amannya baagakola dda, balanga bayimbi ba nnyimba za nsi, amannya baagakola dda. Emmotoka bavuga ziriko mannya gaabwe, Bishop 1, Pastor what, Zabuli 23, naye nga takkiriza Zabuli 23. Tosobola sanga ku namba plate zaabwe Yokaana 16:33 nti mu nsi mulimu ennaku. Tosobola gisanga, osangako Efeso 1:3. Mwena mwafuna dda omukisa gw'omwo, ezo z'osangako. Naye tosobola sangako Balumi 8:16-17 tabanaagabana mu bwakabaka bwange balina okubonaabona nga bwe nabona. Tosobola sanga byawandiikibwa ng'ebyo tebabyagalira naddala. Matayo 20 eyongera n'etusomesa mu lunyolo lwa 24 olugambira ddala 22 n'ajja gy'ali eyali maama ow'abaana ababiri Yokaana ne Yakobo n'amusinza ng'alina ky'ayagala okumugamba. Mukama waffe n'amugamba, ki ky'oyagala kukolera? N'agamba bambi, kiganye abaana bange bana babiri, omu atule ku mukono gwo ogwa ddyo omulala ku gwa kkono mu bwakabaka bwo 22. Mukama waffe n'anukula ng'agamba, tomanyidde ddala ky'osaba. Muli beetegefu okunywa ekikompe ekyekyo kyegenda okuba nga mbatizibwamu? Ne bagamba nti weewaawo. 23 n'agamba nti mazima ddala munaalega ku kikompe ekyo n'okubatizibwa okwo bwe ngenda okubatizibwa nakwo, naye ekyokutuula ku mukono ogwa ddyo oba kkono, ekyo si kyange, kitange yamanyidde ddala omuntu omutuufu alituula ku kyo. Kituufu abatume bafanga Mukama waffe mu ngeri. Peetero bamukomerya bamutadde wansi omutwe, Yakobo n'abasigadde enfa yaabwe yonna kituufu balina kye baalega. Bati olwabirimu ogamba, naye 10 ku bayigizwe baawulira ebyo ne babeera nga baafuna obusungu obuzibu nnyo eri abooluganda 2. 25 Mukama waffe n'anukula gye bali nga bagamba, mumanyidde ddala ababalangira b'abannamawanga bakozesa obuyinza eri abo abali wansi bwabwe obw'amaanyi. Butuufu Mukama waffe kyagezaako okulaga ekikulu, abantu nga bali bakulembeze ba nsi, buli kintu kyonna kibeera kyakubeera nga batunda linnya lyabwe, kyakulinnyirira abo abali wansi bwabwe. Kyalagira ddala wano mu butuufu bw'ensonga nti ffe abaamukkiriza tetulina kubanga tulinnyirira bantu kubeera nga tuyimusibwa waggulu w'abalala. Omuwandiisi w'ekitabo ky'omubuulizi agamba nti tewali kipya kyonna kiri wansi w'enjuba wabula eri abo abakazaalibwa. Gatiibwa ge tunoonya leero weegali enkya tegaliiwo, naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna. Gw'asomesezza neweekuumira mu ebyo ebituweereddwa, awo bw'onaalabwa emirembe n'emirembe. Naye gw'avudde okusomesa ebigambibwa osomesa n'otandika kubeera nga nawe oyagala kussibwamu kitiibwa ng'ab'ensi bwe beenoonyeza ekitiibwa, okukola erinnya mu bulungi oba mu bubi, kikyo ky'onoonya. Whosoever of you will be great among you, oyo yenna anaagala okubeera omukulu mu mmwe anaabeeranga muweereza. And whosoever will be a chief among you, let him be a servant. Anaabeera omukulu mu mmwe abeere muweereza. Omuntu abeera ate omuweereza wa namaddala mu banne be, alina okubalagira ddala nti naye akkiriza okubeera ng'agondera ebiragiro ebyaweebwa, nga agoberera ebyo ebyawandiikibwa. Nga bwe natandise nkulaga omuweereza wa namaddala bw'abeera, Bapawulo baatulaze nga yennyini atugamba nti tebeebuulirako, baabuulira Kristo.
bayita mu kubonyaabonyezebwa mu kusibwa n'okuba emigo n'okusula nga tebalidde beegaana ebintu byonna ebyobukuusa n'okukwata ekigambo kya Katonda mu ngeri enkyamu n'okuba nga tebatyobola kigambo kya Katonda. Abakaakano nedda. Pawulo nyina agamba Pawulo yaani, Apolo yaani, ffe tuli baweereza buweereza. Lwaki mulowooza nti tuli bakulu nnyo okusukkuluma muntu yenna omulala? 28 Even as the Son of Man came not to be minister to. Nga n'omwana omuntu bw'atajja kubanga aweerezebwa naye okuweereza abo n'okuwaayo obulamu bwe. Abasumba oba abaweereza abayimusibwa edda be balaba emisege nga gijja okubeera nga gigajambula endiga za Kristo ne batunuula eri kuba tebaagala kubeera nga baviibwako mikwano gyabwe be babye nabo ebbanga lyonna, baviibwako abantu oba ekisibo ekyo kikende. Kwega bo balaba obulungi Katonda waatabulaba. Ebigwanidde okuba nga byogerwako basirika busirisi. Omuntu najja ku katuuti n'atandika kubanga ayogera nga waana obulungi obwa mukazi we, simanyi buno buleega bwa miliyoni mmeka, simanyi motoka kijja avuga, mawanga kigagenzeemu ne kiri kyakoze, abantu nabeerawo nga bakuba bukubi ngalo nga baseka busesi. Leero najja n'agamba Mukama amugambye tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwa nnaku bwezi tezirina kusukkawo. Ezaava mu nnaku zagamba nti Katonda yamugamba egifuuka myaka, teri n'omu amugamba ssebo biki ebigenda mu maaso. Birimu ku bifaananyi biraga nti omuntu oyo aba yakuzibwa dda, atenderezebwa, yayimusibwa dda, tagambibwako. Ye omugambako otya? Balekawo bakyala baabwe mu ngeri etali ntuufu ne batandika okubeera nga batambulira mu bwenzi nga teri n'omu akola ki abagamba. Bokyeza kando ku mitwe gy'abantu n'atabawa ababuuza, baliisa abantu omuddo n'atabawa ababuuza, banywesa abantu ebintu ebikyamu, simanyi amakovu n'ebisigadde n'ewatabawo muntu yenna abaako kyagamba. Batunda emigo, batunda obudomola, simanyi budomola bw'amafuta, simanyi gino miceere, simanyi kano kasidi naye ng'ekiriko bw'okiwulira. So balina agantuntu bifaananyi byabwe n'ebintu ebyaki eby'enjawulo. Obuweereza butuumibwa nga bugoberera amannya gaabwe. So Bayibuli erina ebintu byeraga nga byo mu butuufu bw'ensonga yonna. Ebintu bino byaviibwako dda abantu babeera nga tukola ki? Tuli kwekolera byaffe. Ate bino tebiri eri mmwe mwekka n'ebizingiramu nange kennyini okubeera nga twekolamu omuki omulimo. Bayibuli eraga mu Bikola Batume 12:21. Bikola Batume 12:21. And upon a seat day Herod arrayed in the royal apparel. Tukunaku olw'okutuula kabaka Kerode ng'ayambadde engoye ez'obwakabaka n'atuula ku nnamulondo n'awaayo okwogera eri abantu, era abantu ne bawoggana mu ddoboozi ery'amaanyi nga bagamba, lino eddoboozi lya Katonda si lya muntu. Batuwa ekifaananyi wano oba batuwa ensonga nga bw'olaba abantu bwe baayanukula eri kabaka Kerode. Tuyina ensonga leero y'emu efuuse ssaabasonga nga abaweereza babalabira ddala nga bakatonda. Juzi tuyina ano omuntu n'akubadde teyali muweereza wa Kristo, muweereza wa masitaani, simanyi ow'obusobozi, miliyoni z'abantu zimugoberera, obulamu bwe bwennyini nga bukontana n'obwa Bayibuli, naye abantu babeera nga batambulira mu ntiisa ey'omuntu ayina entandikwa ate era aliko ekkomo, kubanga era omusajja yamala n'afa, naye era paka kaakati bakyasinza ebifaananyi bye. Leero abantu weebali mu kkanisa nga basinza ebifaananyi byabwe, babalabanga ba Katonda. Oyogera otya ku musumba gundi gw'omanyi omusajja n'amwogeddeko mu kyama eyo abeera amulaba? Batambuliza abantu mu ntiisa nga ne bw'omusanga ku mukazi wo olina asirika buki busirisi, okyogerako oti omanyi kiyinza okutuukako. Ne bw'omusanga embeera ezo kati ate mwingiddemu n'abakyala nabo balese obuvunaanyizibwa bwabwe Bayibuli bwe yabawa, kandi nabo ne bafuuka abasumba nga amaloboozi gakyuka, nabo boogera nga basajja. Oyogera otya ku Manjeri, oyogera otya ku Namutebe, oyogera otya ku Joyce Meyer, oyogera otya kwega nabo bayingidde mu kabbinkana ako. Anti mulembe gwa mwenkanonkano, simanyi mwenkanonkano. Olwabiri Musa tugamba, and immediately the angel of the Lord smote him
because he gave not glory to the Lord. Nti malayika ya Katonda neveeri nemupacha oluyi kubanga tiyawa kitiibwa. Katonda ssebo bannyabo atuuse ku ddaala ery'okubanga oyimusiddwa nnyo nti n'ensobi z'okola togambibwako, wafuuka ssaabasumba, wafuuka ssaabakristo mu ekyo ekibiina kyo, wafuuka nnyinimu mu ekyo ekibiina. Toli kuwa Katonda kitiibwa ate n'abo abakugoberera tebali kuwa Katonda kitiibwa. Obugumiikiza bwa Katonda butegeeza kubeera nga tukola tutya, twenenya, tulekeyo amakubo ag'amakyamu, tutunuulire Kristo nga yali wakati wa buli nsonga yonna, agezaako kusesetula okujja mu kifo ekyo eky'okuba omuweereza n'atandika kusinza. Mugambe ssebo bannyabo ebyo tebijja kukkirizibwa wano, oba tambula onoonye wala gye babikola. Neffe tuli bantu ba kitabo, tukkiriza Bayibuli, kyetugaana tetukikola. Babegamba olulimi ne lumuweebwa era n'avaamu envunyu amaze okufa. Era ekigambo kya Katonda ne kikula nnyo ne kyeyongerayongera. Ekigambo kya Katonda kinaakola kitya era kineeyongerayongera kitya? Ng'ekisookera ddala omuweereza wammwe tagambwako. Atunda obucupa obw'amafuta, atunda simanye empeta, atunda obutabo, atunda obutabo no bwali baddawo naye ng'obutabo bulimu ebintu bitatuulako oba nti bigattako. Yabaliisa omuddo, yabookyerako bukando, yagamba nti Katonda yamugambye bati ennaku ziri bwe ziti, ate n'aziyitamu, yawa obunabbi ng'abufu nti guno omwaka temugenda nasiga kyekimu, nangirya kino kigenda batuukako ne kitabatuukako. Ekigambo kinaakula kitya era kineeyongerayongera kitya? Era kigenda kukomawo kubanga bw'onaawulira ebikontana oba ebyogera ku oyo ebiraga amazambi ng'agamu gakulibwa n'oyo g'okkirizaamu, tojja ganya obubaka bugende wala. Tuli mu mulembe ng'obubaka tebukubisibwamu, bukoma ku bantu. Oli bw'abufuna alaba nga bujja kuleetera abalala okunyiga ne bukoma ku ye. Bakuwadde message ojula erimu omulaka, lwaki togyongerayo? Gyongereyo etuuke ku mulala, n'omulala agyongere etuuke ku mulala. Petero talinnyangako wano, Paulo talinnyangako wano, naye abaali abeesigwa ekyo Katonda kyata ekigambo ne kikula ne kyeyongera ne kikubisibwamu. Kye bategeeza ekyo kifune kiwa omulala. Empisa eyo gy'otegedde no naye gigamba omulala, togisirikira ng'ogabe bamanyi. Tumalirize n'ebikola batume 14 naye alina amatu manyo gy'ategeera bye njogera, kwasiri kwogera mu ngeri ya ngero. Lwaki njogera mu ngeri y'engero ng'ate bino ebintu nammwe mubimanyi nti bikolebwa? 14 bebegamba infact atandike n'olunyiriro lw'emeka olw'11. Pawulo bwe yali mu kifo kya Listra abuulira enjiri, naye mu masekati g'okuwulira enjiri alaba omusajja omu eyali yazaalibwa nga mulema nga tatambulangako. Okumwekaanya agenda okulaba nga omusajja ono kituufu ebigambo ebyali bigambiddwa oba byali bibuuliddwa byali binako we bituuse gy'ali, era nga mwetegefu okubeera nga akkiriza ekyo kyonna omutume kyali amugambye. Bayibuli egamba nti Pawulo bw'amulaba n'amulagira okubeera nga ayimirira ku magulu ge era atandike n'otambula. Olw'ekumi babegamba nti abantu kasita baalaba Pawulo kyali akoze, bonna ne bagolokosa amaloboozi gaabwe wamu mu ddoboozi erya Laikonia nga bagamba nti Katonda basse okujja gye tuli nga balabikidde mu ngeri y'abantu. Bali ku Pawulo ne Balunabba nga babayita Katonda balabikidde mu mubiri. Tulina enjigiriza ze zimu leero, simanyi bano baani, simanyi Christ Embassy, omuntu watuukira n'agamba nti tokirowoozangako nti oli muntu. Eyo ensomesa bwetyo y'ensomesa ey'abantu abali mu Laikonia oba Listra, oba y'abantu balulimi olwa Laikonia abalowooza nti no abaweereza si bantu wabula Katonda balabikidde mu mubiri. Era buli muntu watuuka ku ddaala eryo ery'okubeera nga akkiriza okusinzibwa, abantu bamusinza, bamusukkulumya waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Manya bumanyi nti omwoyo ali awo si mwoyo wa Katonda wabula omwoyo oli omulala. Pawulo gwe yatulabulako Abakolinso gwe baali basembeza, eyagirako Yesu omulala, eyatambulirako enjiri endala. Waliwo abantu nga beetegefu kuwogana oyo omweza nekyayogera ekiba nga tekikwata, bo bali awo bajjonkezi bawoganye buwoganye, baleka emipiira, baali bawagizi ba mipiira, kati endowooza eyo bagireeta mu kanisa kuba nduulu wetagwanidde kubeera. Omuntu ali awo ali mu ngeri ya kubeera ng'ali akazanyiikirizi
ayongerako bw'atolako tagambibwako bebegamba and they called Barnabas Jupiter ne bagamba nti Barnaba yali amwita Jupiter era Paul namwita Mercury because he was the chief speaker olw'ekumi n'esatu. And then the priest of Jupiter era yali omuweereza w'ekifo ekyo was before their city n'aleeta ensolo n'ebintu ebyali bigwanidde okutegekebwa okubeera nga baali baagadde baweeyo saddaaka wamu n'abantu abe14 which when the apostles Barnabas and Paul nti abatume bwe baalaba kino Pawulo ne Balunabba ne bawogana nga bayuza engoye zaabwe nga bwe badduka mu masekati g'abantu nga balangirira nga bagamba bantu mmwe temukola ebyo bintu temukola bintu ebyo kubanga tuli bantu nga mmwe abababuulira okubanga mukyuka okuva mu ebyo ebintu ebitali byansa wabula nga tubagamba okukyuka mudde eri Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi ebiri mu mazzi n'ebiri waggulu n'ebintu byonna nti waliwo kaddiina ka nabbi nti nabbi yategedde ku kaddiina ako naye teyategedde abantu abakategese ekigendererwa ki abakategese bamaze okwogerayo n'ebigambo by'okusuuta nabbi waabwe bamaliriza bonna nga beeteeka mu layini omu ku omu nga bwe bakakkana ku ngatto bwe baginywegera nga bwe bawaayo ne bu envelope obw'omusiima omulimu omulungi gwabakozeemu nabbi okuvaayo nga kyogeddwako kwe kugamba nze saategedde kiki kye baadde bagunjizawo saabitegedde naku abantu bali ku maviiviigo bali ku ngatto okola ki tandikirako oyo asookedde ddala obagambe kyemukola kikyamu Pawulo Balunabba kye bagaana okukola kaakano abantu bagamba ti simanyi negundi simanyi kyamukolebwako endagaano gy'ogamba nti olimu ebikolwa by'abatume ebikulagira ddala ebintu ebikkirizibwa n'ebiganibwa bitulaga bulungi amabaluwa galaga bulungi olindayo kiki ekirala kikyolindirira naye n'omusanga ng'aliko abantu ba profesa abantu ab'enjawulo bonna nga bakyagoberera ogoberera biki oseka biki engalo z'okubaza ki so ebintu bino birina ofiibwako oli alese mukazi we olw'okuba nti ag'ejjulu kuseemu olw'okuba alinako akasonga akatono afunye omukazi omulala ne mugenda ne musiga nga mukyakuŋŋaane mukuba engalo museka biki oli atooza abantu mukyayitise semina ye oba konferensi ye oba homecoming nga babiyita ennaku zino aleese ababuulizi 2 3 4 5 buli mubuulizi amala okubuulira abatooza museka biki edeeza engalo mukubaza ki mukyala talina kuba musumba ali ku katuuti nti ye musumba wammwe mugendayo kukolayo ki ereeza engalo mukubaza ki era biki ebyemwesesaasesa biki byemuseka Paul agambye bya butaaliimu ebintu ebiri mu ddaala ery'obutaaliimu kati ate ekkanisa bye ery'okkubira engalo bye tuli okusekera n'ebisigadde Amoli egalaze nti uyo gumuyita bishop wammwe oba musumba wammwe ali kugula zi mansions bino bizimbe kino nekiri ebintu eby'obugagga ebyenjawulo muli wamukubangalo mutandise bateeka mulayini ono yasooka ono yowokubiri bigasa ki mummwe nga mulimu abeetaaga ka capital ka mitwalo 2 ka mitwalo 5 ka mitwalo 10 15 bameka ku mmwe abakiroozaako nti omuntu ono eyasindikibwa okubeera nga abakolamu omulimu ogw'okubanga abayamba sente zino zemuwayo ziragawa project kyeri awo nga yakuyamba abantu nti bino biweereddwayo kuyamba abantu n'abalala baveeyo nga bwe tulaba mikola y'abatume essuula ey'okubiri ey'okuna ey'okutaano nga bwe tulaba mu bakozesa ekyokubiri essuula ey'omunaana n'ey'omwenda alina amatu awulire bintu bingi biizerwa kuba timuyimusizza abasumba bammwe ate nga mmwe mwennyini mwe ababatadde mu bifo ebyo mwe ababawadde sente zonna ne bafuuka ba pops gye muli ne bafuuka abamannya gye muli mwe abawadde sente ezo ne bazimba agantu agaganene mwe bababbira ne bazimba ga radio ago mwe bagenda maaso n'okuweereza sente ne ga TV n'ebintu ebyenjawulo nawe osobola okubeera ow'amaanyi ekkuŋŋaana ery'abantu 1,000 bonna basonde sente nga baziwa gwe tulaba nawo n'asigala nga oli kyekimu sigambe nti neyo yenkola naye bano bazaalibwa bakazi n'abasajja nga mmwe ne mubatadde eyo weegendeze Kristo yatambula ate abamu kati bagamba enjiri eya Yesu yali omwavu tulina ogikyusa mu kanisa eyo enjiri enova kubanga enjiri eya Yesu yali omwavu ezabuzi bantu mabega nga tetulaba batume badda mabega nga tetulaba Kristo bwe yava ku mulamwa kati enjiri eriwo tulina okubuulira Yesu yavuga eyayambala engoye ez'ebbeeyi tulina okwogera ku Yesu oyo akuzimbira ziikalina
Yesu akuzimbira zooteeri, akugulira amanyonyi, akugulira amamotoka. Abatume baabibuulira wa? Ye abaali bagoberya abatume baabikola ddi? Mukama nga bwali omwesigwa, nsaba bino ebyogeddwa bifiibweko tufune n'okukyukakyuka. Ate gwe alaba muno ng'awaba tosirika muyambe. Nange kennyini singa mbaako oba ng'omanyi ng'olaba ntansosesetuka ntandise kutambulira mu bintu bye namenye edda mu kusomesa, nga mba ssebo ate biwali omenya luli mu kusomesa ate kannaye biwegulidde. Bwatto bwe tuyambibwa. Ekitiibwa n'ettendo kirina kubeera ku Kristo. Omusingi omulala nga si gwa Kristo omuntu n'aguzimba zimusanze.